Patriotic League of Uganda nga bwe yali esazeewo nti Right Honorable Aneta Among ne Right Honorable Thomas Tayewa ku bifo byabwe ekyowa speaker oba omukubiriza w'olukiiko n'omumyuka we ensonga eyo nga PLU egisazizaamu. Ebya Anita Amongo speaker wa parliament omukyala abadde amaze okuba nga yeefuula ekizibu ebbanga lyonna lyonna mu parliament ya Uganda kandi banga kaweddemu gwe mukwano gwange ali yampuliriza lwaki mba nkugambawo nti okusinza ku information nga woogiwulidde oluvannyuma lw'ekibiina ekya Patriotic Ridge ekikulibwa era nga chairperson waakyo ye Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Force oluvannyuma lw'okubanga agenda maaso n'okubanga abuusabuusa obukulembeze obufuzi bwa speaker Anita Amongo era tulabyeko amawulire agajja gasaturatinga ku social media okuva wali mu kulayira ng'ennaku z'omwezi 12 jjukira ebyaliwo ka video akasaturatinze ne katambula ku mikutu akavidiyo akakatambudde kenyamiriza nnyo bannayuganda embeera eyo nga speaker Anita Amongo agenda maaso n'okubeera nga yeesimbye bwantongo maaso ga General Muhoozi Kainerugaba nga bagenda maaso n'okubaako bye bawaya banyumyanyumyamu awo nga ensonga ki gye babadde boogerako. Jjukira nti ne mabegakaawo tukuleetedde information ekulaga Muhoozi Kainerugaba ng'agenda maaso n'okubeera nga awerekereza ebigambo eri speaker Anita Amongo ng'entabwe eva ku ki? Entabwe eva ku buli bwanguzi obusukkiridde mu ofiisi ya speaker parliament Anita Amongo era ne jjuuzi Muhoozi yalabye nga Anita Amongo ayingizaawo Lolo Loris n'agamba emmoroka erirakiza lwese nnyo ey'ebbeeyi era Muhoozi ebigambo bye yayogera oba bye yatukumuka ku mukutu gwe ogwa Twitter byali bingi nnyo nkiwa mwenna mwabyotabuliro era twayibaleetera. Oli ku Yugi Update TV kosinzo bango otuwuliriza kakati nno wenjogerera gwe mukwano gwange ali eyo kaweddemu speaker Anita Amongo kandi banga kaweddemu. NRM National Resistance Movement emaze okubanga ekoowola kye bayita CEC meeting nga muno meeting ene esuubira okubanga Anita Amongo saako n'ab'omukagobe mu State House babenga abasalawo eno meeting yabadde ng'erina okubanga basalawo ani agenda okukwata ekifo ky'obwa speaker bwa parliament mu kisanja kino ekyomusanvu. Wuliriza ba high stakeholders saako ne ba executive ku Special Central Executive Committee CEC meeting eya National Resistance Movement NRM eyatutte olunaku olw'eggulo ng'ennaku z'omwezi 13 omwaka guno gwa 2026 gwe tulimu yabadde ereeta awamu ne topics entono ennyo ku bitundu ebimu ebyobukulembeze obugenda maaso munda mu kibiina kino ekya NRM. Njagala owulirize tujjukira bulungi nnyo omwaka ogwasembayo okutuuzibwamu Central Executive Committee ekibiina kino ekya National Resistance Movement meeting eno yaliwo mu January ng'ennaku z'omwezi 29 2026 ku State House Entebbe. Olwo nno officially ya endowasinga speaker wa parliament Anita Amongo. Eno buli woolaba Central Executive Committee ng'etudde nga tuva mu kulayira manya bumanyi bagenda kulonda bagenda kubaako gwe ba endorsinga ani agenda okujja mu kifo ky'obwa speaker bwa parliament saako ne deputy speaker era Anita Amongo yakoowoolwa saako ne deputy speaker Thomas Sayebwa nga paati emu gye balaga eggwanga nti bano bagenda okubeera bafulaga beeyala baabwe era mu parliament e12 kakati mu kisanja kino kye tugendamu executive committee nkugambye emaze okubeera ng'eyisibwa yakoowoddwa olunaku olw'eggulo yatudde ne bagenda maaso n'okudisikasinga ku nsonga za speaker wa parliament Anita Amongo. Kino nno kijulidde okubanga waliwo okutemagana empawa kwani agenda okuwubira ekibiina kya National Resistance Movement akatambaala kwani gwe bagenda okwendoweesinga ani gwe bagenda okulondamu ani gwe bagenda osongako olunwe. Jjukira nti nno bino byonna tubyogera ekibiina kya Patriotic Ridge kyavudde dda mu speaker parliament Anita Amongo era okusinza ku bubaka bwenkuwadde omu nga tusinzira ku mwogezi waakyo agamba nti chairperson yagambye nti ebintu bino ensonga za speaker Anita Amongo ne Thomas Sayebwa tusooke tuziseesuule muguluka
tulinde kitaffe Yoweri Kaguta Museveni abo banaalonda banaasongako be tujja okuvaayo naffe tulangirire tibe tugenda okubaakinga. Ebyo yabyogera okulayira tekunnabaawo. Wabula kati mu kulayira tulaba nga Speaker wa Parliament Anita Among ayimirira obwentoogo ku Chief of Defence Force ng'agamba ate bannange leero kiki ekyabaddewo, leero byagenze bitya, ki ekyagaanye, ngamba yiriddewo omubiri nga tewali kye sitabakoledde. Nakugamba bano n'obakolera ki tebalisiima. Bo ekintu kye basinga okufaako bwe batya nnyo ekintu kuterebuka kuva mu buyinza, era beetaaga nnyo oyo ayeesowolayo ng'agenda bayirawo omubiri n'obbakubira paasi ku buli kimu ky'abayagala mu gavumenti yaabwe eno gye balimu. Nyongera okujjukiza nti oli ku UG Update TV kosinziro bango otuuliriza gwe mukwano gwange, ate naakubanga otweyungako kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere nga otweyungako gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza bali mu diaspora mbatumiddeko nnyo. Kakati nno yeeyo Central Executive Committee ng'etudde nga bagenda maaso n'okudisikasinga ku nsonga za Speaker Anita Among. Jjukira ennaku zonna azaayokya yayokya dda oluvannyuma lw'okuba nga alingiza ekika kya mmoroka ekya Rolls Royce, ekika kino eky'ebbeeyi ennyo, whereby Muhoozi yateekinga ne time okikomentingako ng'agamba nti kyewuunyisa Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Force gwe tuliko yagamba nti kyewuunyisa okubanga eno emmoroka nze bukyaŋŋambeerawo nga mutabani w'omukulembeze sigituulanga namu, situulanga mu kika kya mmotoka eyo. Kyokka ekyewuunyisa n'emyaka kitange mwami Yoweri Kaguta Museveni gy'amaze ng'akalakata bannayuganda kuva mu 1986 naye nkiwa tagituulangamu. Kakati abakulembeze mu gavumenti ng'eggwanga lisitaavinga, ng'eggwanga liyaayana tebalina mirimu, abasinga tebalina bye bagikaluba, lwaki obanga wolowooza ku kintu eky'okwegaggawasaako n'otalowooza ku kyaggwanga? Nno emmoroka yanyiza nnyo Muhoozi Kainerugaba era kyamutwalira ebigambo bingi okwogera ku nsonga eno, n'agamba agenda kulwanyisa obuli bw'enguzi paka kiini. Ekyaviirako Muhoozi Kainerugaba okwogera ensonga eno tukitunuulidde ng'akalinga kabonero akalaga nti nno Speaker Anita Among bamaze dda okumwera ku political landscape eya Uganda. Kano kabadde kabonero akoyoleka nti ebyobufuzi oba obwa speakership mu Parliament eri Speaker Anita Among byandibanga byabizze dda, byandibanga ebintu bibi olw'ensonga nti byazaakola mu kaseera kano byongedde okukakasa ekibiina ekya NRM nti ono ayinza okubasuulayo ssaawa yonna. Era Andrew Mwenda omwogezi wa UPDF agenze maaso n'okwogera ku nsonga n'agamba nti gwe abeera mu maka ag'ebbeeyi agalinga hoteero, wuuyo gwe y'omu oleese ekika ky'emmotoka buli omu kyatasobola kwafoodinga. Kati gwe olowooza bannayuganda balowooza ki? Gwe badde okusuubira kulowooza ki? Gwe olowooza ssente z'omubi bw'omusolo bannansi bazirowoozeeko batya? Ebyo bigambo olwabaddewo ne tulaba nga NRM eyita Central Executive Committee meeting, era ng'eno meeting tusuubira nti eyinza okuba nga yabadde yakwendoosinga ani gwe baagala okuleeta nga flag bearer mu bwa speakership mu Parliament. Ekyo njagala okitegeere, naye okusinziira ku odds eziriwo gwekubidde Speaker Anita Among yandiva mu lwokaano. Jjukira bakirimu babiri asinga omuvuganya ennyo abali mu reesi ye Norbert Mao ow'ekibiina kya DP. Ono yagenda mu maaso n'okubeera nga amufuukira akayinja mu ngatto. Kati ssaawa yonna ekifo ky'obwa sipiika kyanditwalibwa, era olaba nga kitwaliddwa teweewuunya. Nze nkugambye oli ku UG Update TV kosinzira okuba nga otuwuliriza. Source indicatinga ng'egamba meeting yabadde eteereddwawo Anita Among yennyini yeyakowodde meeting eno ebeerewo, executive meeting eno. Kigambibwa source egamba Anita Among
ya conspirinze meeting eno ebeerewo era ng'agamba yayise ab'omukago abasinga bonna bonna bamanyi nti bayinza omubeererawo ku nsonga eno teyabeerabidde abo bonna bonna kusana aba NRM abakyala okuva mu regions ez'enjawulo omwabadde Adrian Kobusije saako ne Eastern Uganda Vice Chairperson Calvin Ekonhudu Echudu nga bagenda mu maaso n'okukonsidaringa Central okulaba obufuzi bwa Anita Among engeri gye bugenda okuyimirirawo mu kisanja kino ekyomusanvu. Awo okusinziira ku abo abayitiddwa abo abasinga abasaavingako ku National Resistance Movement era basekendinga National Vice Chairperson eri omukyalo ono kigambibwa nti ekifo Speaker Anita Among kyalimu kye kimu ku kivaluwingibwa oba okubeera highest ranking officers. Wuliriza kifo kino kyamaanyi nnyo n'olaba kirimu okuyaayaanirwa. So segamba Central Executive Committee meeting ekigendererwa kyayo kyabadde kya harmonizinga bifo ebigenda mu maaso n'okuimpendingibwa mu State House abagenda mu maaso n'okwengeejinga mu bifo bino okusinziira nti President yabadde agenda mu maaso n'okusuubira meeting eri Anita Among okusalawo ku future ku byobufuzi bye oba ku future y'ebyobufuzi bye ku political future okubitangazaamu okubitunulamu okulaba ku nsonga zonna zonna biki ebigenze mu bukyamu wa we bakutta obubi ensonga bwe zityo. Naye wabula njukira naggambye edda spokesperson mu kibiina ekya Patriotic League ekikulibwa Muhoozi Kainerugaba yabadde amaze okuba nga alangirira ebyavudde ewa mukama we ye mukama we yabadde amaze olwedde okudisidinga ng'era Anita Among bamufuddemu dda bamusudde dda mu ggulu kanga tebakyali ku sayidi ye era bye ebigambo bino bye bayogedde gwammanga nga bagenda maaso n'okumugoba bamusenzezza mu Patriotic League bamusenzezza lutinga kikere. Ekyo kye njagala omanye. Wuliriza ebigambo tugenda kuba tubivuunula mpola mpola. Wuliriza. Yes, wuliriza. Ladies and gentlemen, first of all, allow me to introduce my colleagues who are here with me. I have Honorable Mike Mawanda, our Director of Mobilization and also Member of Parliament from Mugari. I have Honorable John Taylor, Member of Parliament from Dora North, Kamuli District. Distinguished members of the press, on the 11th of March 2026, the chairman of the Patriotic League of Uganda, PLU, General Muhoozi Kainerugaba, guided that all the Patriotic League of Uganda leading honorable members elect should support the Right Honorable Anita Among for Speaker and the Right Honorable Tayewa Thomas for Deputy Speaker of the 12th Parliament of the Republic of Uganda. Agamba ku lipooti gy'asoma kyannaku nti chairperson w'ekibiina kino ekya Patrick League yali asazeewo era nga bakubiriza mwenna mwenna abeesigamye liigi eno nti mugende mu maaso mu kisanja eky'e12 kino mulonde Speaker Parliament Anita Among saako ne Deputy Speaker we Thomas Kyayebwa. Accordingly, the chairman of the Patriotic League of Uganda, General Muhoozi Kainerugaba, has guided as follows. N'agamba nti no naye omukulembeze chairman w'ekibiina kino yavuddeyo n'atugayidinga ku nsonga eno nate era yazzeemu n'abagayidinga nate era. 1. That the endorsement of the Right Honorable Anita Among and Right Honorable Thomas Tayewa as candidates for Speaker and Deputy Speaker respectively for the 12th Parliament of Uganda by the late
dated 11th March 2026 is retracted and withdrawn with immediate effect. Era ng'agamba okwendya ow'ensinga oba okulangirira kwaba bagenda okukiika bo oba ekibiina ekya Patriot League bekigenda okulonda bekigenda okusekendinga okuba nga bajja ku bwa sipiika bwa paliamenti wamu ne deputy speaker. Chairman w'ekibiina kino agamba nti n'olw'ennyiike nnyingi nnyo bo ba withdrawinze dda okuva mu kintu kino tebakyakirimu. 2. That the leadership of the Patriotic League of Uganda encourages its honorable members-elect to support the candidates that will be presented to them by His Excellency the President for the position of Speaker and Deputy Speaker. Era ng'agamba bamembazi b'ekibiina kino ekya Patriotic League Uganda bakubiriziddwa ne Chairman Muhoozi Kainerugaba ku kifo ky'obwa sipiika bwa paliamenti saako ne deputy speaker abakubiriza nti basaanidde okulonda oba babaakinga oyo agenda okuba nga alondebwa Mwami Yoweri Kaguta Museveni kitaawe ow'ekibiina kya NRM bagira balinzeeko. 3. That in the Patriotic League of Uganda we follow the command, instructions and guidance of our chairman, General Muhoozi Kainerugaba at all times. Thank you. Era n'abagamba nti nno tubasuubira okubeera nga bamembazi ba Patriotic League Uganda mugenda ku followinga orders ne guidelines ezivudde wa chairman w'ekibiina kino ekya Patriotic League Uganda. Tabasuubira muntu n'omu kukola nsobi. Kitegeeza ki? Kabonero akakulaga nti nno Speaker Anita Amongo yasendezeddwa dda lutinga kikere. Era ensonga ze tebakyaziriko, tebakyayimiriddemu wamu naye. Njagala weetegereza akatambi ako nga Speaker Parliament yagenda mu maaso n'okuwayaamu ne Muhoozi Kainerugaba we baabadde mu kulayira kwa Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Embeera eyabaddewo ekulaga ki? Tunuulira body language olabe ki ekyadde kigenda mu maaso. Lwaki Anita Amongo abadde alina okuddukira ewa Muhoozi Kainerugaba? Muhoozi Kainerugaba bakulembeze abeeyagaliza entebe abali mu NRM ye yaakavaayo okwogera ku nsonga ya sipiika wa paliamenti, engeri gye yeejaajaamyamu n'engeri gy'adiibuudamu ssente z'omumibi w'omusolo. Ate okugula emmoloka Lolo Loyce eno yamukubye wala nnyo kubanga yatutte n'ekiseera okukola komenti egamba nti kale oteebereza nze ne kitange we cannot afford to sit in that car. Tetugituulanga namwe era tetugirootanga nako. Emyaka gimaze nga ndi mutabani wa mukulembeze sirowooza nga nokutuula ku mmoloka eyo. Ne kitange okuva mu 1986 atwala bukulembeze buno nkiwa naye bw'ato tagituulanga namu. Naye kyewuunyisa nti bannayuganda abagenda mu maaso mu kusitaavinga tebalina mmere, tebalina mirimu, enguudo mbi, amalalo tegalina ddagala, n'ogenda n'ogula Exarus car bw'etyo. Ekintu kino nno wandikiraba ng'ekyokusaaga naye nga sipiika wa paliamenti Anita Amongo kimutwala era kimutwalaganya. Kakati tetumanyi kyavudde mu executive meeting eno yakoleddwa olunaku olw'eggulo. Tetunnamanya ani gwe bayendoosinze, ani agenda okujja nga fulaga beeyala w'ekibiina kya NRM. Jjukira nti nno wano ab'opposition tetuteekawo nnyo muliro n'amaanyi. Reason being, oyinza okugamba ssaawa zino twandibadde tuli ku opposition era nga tulangirira oyo aleeteddwa ku opposition. Mwami Yoweri Kaguta Museveni we yali akola sisitimu eno eyewa dictatorship ey'okweramiza ku buyinza yagiteekawo n'omusinzi omugumu. Lwaki? Yaddira ebifo ebisava n'abyekwata n'abyefuga. Kati obwa sipiika lwaki opposition yo yagijjamu? Yagijjamu mu ngeri weeti. Wuliriza, olunaku lwe yavaayo
n'alangirira nti sipiika wa paaliyamenti alina kulondebwa paaliyamenti. Ekyo kimu. N'asalawo n'agamba abo abanaasinga emikono emingi mu paaliyamenti, abanaasingamu obungi, yajja okulondebwa ku bwa sipiika wa paaliyamenti. Kakati okimanyi bulungi nti ekibiina kya National Unity Movement kye kisingamu ababaka ba paaliyamenti abangi mu lukiiko olukulu olw'eggwanga. Ate nga bwe balina okuvaayo okulondebwa sipiika, kati bali bwe baba bakubisa mu nnamba nga Mwami Yoweri Kaguta Museveni kyakizannya mu ngeri bw'eti. Okimanyi ng'okulonda bulonzi tekunnabaawo, tetunnasuula kalulu. Olwedde ababaka 8 baba bamaze dde okuyingira paaliyamenti ku sayidi y'ekibiina kya National Resistance Movement. Ekyo badde okimanyi. Ekyo Museveni yakikola basobole omubaakinga ku nsonga ng'eno, naddala ey'obwa sipiika, kubanga sipiika asalawo nnyo okuteesaganya ensonga. Kyokka nno backbone y'eggwanga Uganda, oyo kyasalawo kisobola okutubiza eggwanga oba okulitwala mu maaso. Naye munnange ekyewuunyisa, bano bonna beesuulirayo dda gwa Naggamba baweereza muntu omu, Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Baweereza omuntu ogwo omu, Yoweri Kaguta Museveni. Ye kasita bamukubira paasi ey'okumukuumira mu buyinza, ebisigadde ye aba tayagala kumanya. Kakati nno ky'olina omumanya, bateene ey'obwa speakership mu paaliyamenti egenda mu maaso n'okwongera ettutumu. Era bakandidates abawerako bamaze dde okwepositioninga mu kifo kino, era n'omugaso gwabwe. Anita Among nga ye figa emanyikiddwa asinga okuba ng'amutiisa era ng'amukyalenjinga ye Nobert Mao. Ono yayingira race ne New Dynamic Contests, yayingira tebategedde, kati agenda mu maaso n'okubeera nga abatambulamu, agenda mu maaso n'okuba nga batambuza akannaginnagi. Era emyezi gino gyonna egiyise babadde kawanango, buli omu ng'agenda mu maaso n'okuwanikira munne, okumukasukira amafumu, amugamba nze. Nobert Mao yavaayo n'alangira n'agamba nti kyannaku nnyo mwafiirwa Jacob Oulanyah bannayuganda. Accidentally ne mutomera sipiika. Naye temulina kwekubagiriza bbanga ddene. Mukama bawadde omukisa, mugenda kufuna sipiika omulonde gwe mwagala. Ebyo byali bigambo bya Nobert Mao. Kakati wano nga babayise ekyankwanze, kubanga ebbanga eryo lyonna Anita Among yasirika teyamuddamu. Bwe bali ekyankwanze nga Mwami Yoweri Kaguta Museveni abayise okugenda obbawaayo ku musimbi, oba baali bagenze ku ki, naye tujjukira nti ogwo musimbi gwali gwa kuyisa sovereignty bill. Tujjukira bulungi. Kigambibwa nti Anita Among yatwala omwaganya n'omukisa okubreakinga silent gye yabadde yeekuumiddeko okuriplyinga Nobert Mao. Era yamugamba mu bigambo bye nti bwe tuba nga tukwaniriza n'ojja mu compound ne tukuyingizaako ne mu ddiiro, tekitegeeza nti nno otandika ate okujja mu kisenge. Ng'alinga amugamba oli wa kibiina kya DP, siraba waaki olingiriza ensonga zaffe eno mu kabineeti eya NRM. Olutalo n'okusikanga n'omuguwa kubadde awo. Era tujjukira bulungi nnyo Chief of Defence Force Muhoozi Kainerugaba ng'avaayo ng'agamba Nobert Mao nti nkwegayiridde ekifo ky'obwa sipiika kirekere sipiika Anita Among, kimulekere. Nja kwogera n'ekitange, tujja kuwa ekifo ekisava ekisinga n'ekyo mu kabineeti. Awo Muhoozi Kainerugaba yakola ebigambo ebyo nga kikulaga nti bali wamu ne Muhoozi Kainerugaba. Jjukira sipiika ono adifenzize nnyo Muhoozi Kainerugaba, naddala ebiseera byabadde asamonalingibwa akowoolebwa mu paaliyamenti abitebye. Tutisiza abadde agenda mu maaso n'okukola ng'atwitinga omwaka oguwedde ng'atiisatiisa ab'opposition nga abagenda obbajjako emitwe n'okubatta. Kakati Parliamentary Committee Board yatuula ne bakoowoola Chief of Defence Force alabikeko mu lukiiko olukulu olw'eggwanga agende maaso okubitebya. Wabula Muhoozi Kainerugaba teyalinnyayo, yasindika ba representative be bamukiikirira. Wabula committee board teyagenda mu maaso, chairman yasazaamu meeting eno ng'agamba bino ebigambo byetaaga ddala Chief of Defence Force, tetwetaaga representative we kubanga talina kyasobola kuddamu.
answers ze twagala okufuna tuzaagala Muhoozi yennyini Kainerugaba. Era ne bamuterawo essaawa ne bamuwa olunaku olulala lw'abaakiika mu Parliament. Muhoozi Kainerugaba nno munnange yayimirireyo n'atandika kubaŋoola era n'abasindikira obubaka nga bagamba temunsuubira nti nze nja kulinnyayo olw'ensonga nti nze sola kuyimirira mu maaso g'abaddiikuula. Lwaki Muhoozi yakola statement eyo? Muhoozi Kainerugaba yakola statement eyo olw'ensonga nti bano betwandiise ba cabinet ministers n'ababaka ba Parliament abasinga yabalabanga nga bagenda ewa kitaawe nga bagenda maaso n'okunoonya ebbaasa. Kati Muhoozi Kainerugaba watunuulira ebikolwa nga bino nga batunda eggwanga lyabwe nga babawa ekyoja mu miro okuyisaawo ensonga zino tasobola kubavaluinga era y'ensonga ki yabanyooma kubanga ewaabwe gye bagenda ne bajjayo ebbaasa ate atandika atya okujja mu maaso gaabwe bw'abeefukaamirira nti abeegayirira era ekyo yakigaana. Era Parliament bwe yatuula ey'awamu ne bagenda maaso n'okudisikasinga ku nsonga eno nga beebuuza Muhoozi ali above the law, lwaki abatayitibwa n'annyonnyola ensonga zino. Tujjukira tweets zonna ze yagenda maaso n'okukola. Awula Anita Amongo ye yali omukubiriza w'olukiiko luno chairman yafeewo n'agamba egyo just tweets bu tweets tezina kye zisobola bakolako era n'abakubiriza obutatwala bigambo bya Muhoozi Kainerugaba ng'ebiri siriyasi bye bigambo ebyavaayo. Wabula tujjukira bulungi nnyo ekitongole ekya Electoral Commission nga kiyita mu Mariam Wangadya yennyini yawandiikira Muhoozi ebbankaluwa. Yamuwandiikira ebbankaluwa oluvannyuma lwa Muhoozi okuwamba Edi Mutwe n'amuyisa ng'ekyokuttale ng'amulabula era n'amugamba nti nno Human Rights Commission ekitongole kino kirina obuyinza kirina amaanyi okukwata oyo yenna atyoboola eddembe ly'obuntu kaabeeraani kobeere high ranking officer mu gavumenti. Ekibiina kyaffe kirina obuyinza kirina n'amaanyi okukwata so temunyooma biragiro bino. Naye era tetwalabawo action yakolebwa yateekingibwa ku Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Force. Era mu kuripurayinga Muhoozi yavaayo n'agamba kyewuunyisa abantu abamu akati nga Mariam Wangadya tubawo omusimbi mungi nnyo eno ewaka naye ate n'agenda mu maaso n'okubeera nga ansonga mu olunwe. Ebigambo ebyo jjo byetegeeza bikulaga engeri y'obufuzi bw'eggwanga bwa Uganda ne constitution weeyimiridde eri kale bwerebye. Oli ku UG Update Civic osinza obanga otuwuliriza. Kakati Nobert Mao abali mu kagurupu aka contestinga abachallenginga Anita Amongo n'obukulembeze bwe bagamba nti bo tebagenda kuzikiza, bagenda sigala nga bayimiriddewo ku nsonga eno basobole okubeera nga nabo bateekawo amaanyi gaabwe okusobola okutereeza Parliament y'eggwanga. Nejjukira ne Nobert Mao yazze yeewera ng'agamba aba NRM nti mumwesige nti yasobola okuyimirizaawo n'okukuumira gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni mu buyinza. Era Museveni akimanyi nti ekimuwangaaza wano Parliament singa Parliament eva mu mikono gye ekibiina kya NRM kiba tekisigala mu buyinza. Oli ku UG Update Civic osinzira obanga otuwuliriza. Abali mu diaspora nyongera obbatumirako mwebale kwekuumira ku manyigo gano aga UG Update CV. Mbaagala nnyo olw'obudde munzikirize olunaku olwaleero tukomekaawo. Mbaagala nnyo kambalekireko akatambi kano. Ladies and gentlemen, first of all, allow me to introduce my colleagues who are here with me. I have Honorable Mike Mawanda, our Director for Mobilization and also Member of Parliament from Uganda. I have Honorable John Taylor, Member of Parliament from Gawara North in Kamuli District. Distinguished members of the press, on the 11th of March 2026, the Chairman of the Patriotic League of Uganda, PLU, General Muhoozi Kainerugaba, guided that all the Patriotic League of Uganda leaning honorable members elect should support the Right Honorable Anita Amongo for Speaker and Right Honorable Tayewa Thomas for Deputy Speaker of the 12th Parliament of the Republic of Uganda. Accordingly, the Chairman of the Patriotic League of Uganda, General Muhoozi Kainerugaba, has guided as follows. 1. That the endorsement of the Right Honorable Anita Amongo
and Right Honorable Thomas Taiwa as candidates for Speaker and Deputy Speaker respectively for the 12th Parliament of Uganda via the letter dated 11th March 2026 is retracted and withdrawn with immediate effect. 2. That the leadership of the Patriotic League of Uganda encourages its honorable members-elect to support the candidates that will be presented to them by His Excellency the President for the position of Speaker and Deputy Speaker. 3. That in the Patriotic League of Uganda, we follow the command, instructions, and guidance of our chairman, General Muhoozi Kainerugaba, at all times. Thank you.